leka bino nze mbyogera baba bakusiba ajja kusibanze bujulizi tubulina tofaayo tonkyaliranga okyegedde mukama akugumye gwitambulire ddala obulungi atusanyuka naawe era tukuyozayoza tugamba weebale nnyo weebalire ddala ndi n'omukulu Nobert Twizire musajja wa NRM okuva ekihihi ogambo kannungu kihihi gamba muti abalabi bafa abalungi okay soko tuzizeemu abyabadde bitya mu NRM nalabye amaziga mangi nnyo honorable gwabadde oli ku side ye natuuka n'okugamba nina kiriziganya byavudde mu kalulu twebuuza kate kakyuse kati kakati nsooka okubakulisayo nange bonna ba delegates protocol bapromota b'NRM n'abalala bangi bonna babaddeyo okulonda kwa Seeke kwakomekerezeddwa olunaku Olwokuna lwali Lwakusatu kiro era bwe bwakya ku Lwokuna sidoozi kyekimu kubanga kwaggwa ssaawa 10 nga bukya ku Lwokuna alina amaanyi namulaba akyalina amaanyi yayongedde okulaga abantu nti President Museveni agenda kubeera ku ballot ya 2030 ali mutumulaba nti kisusse ate nga omusajja adduka n'emisinde nga mumulaba okimanyi ate muzeeye yatula nga ffe bavuka ate ffe tusumagira wa 10 nga bwajja n'atugugumula n'atukangamu awo uli omusajja kitafiira muzeeye bwatyo nga mutuwadde nga omukisa kati Katonda ku bibaddewo byaliwo ebyasinga okukola amawulire kalulu akasooka akasipiika Maama Kadaga former speaker Kadaga ne Maama ekyamazima ojjukira nti eggulo limu nga interview tetunagenda mu kulonda twakola interview naye kugamba nti nali tiimu okusooka naye okusinziira bwe najja ndaba ebintu bwe byali bijja bikyuka ndanga tajja kusurvivinga kyali kisuubirwa yafuna ebitundu 9 mu 2 oli naafuna justice kati kankuwulira nakoze era Maama Kadaga tugamba nti abantu tebakyakwagala abantu bakwagala nnyo naddala mu NRM naye ekyamazima tokyalina kye bayita instrument of power instrument of power bwe buyinza authority ku ssaawa zino triple A abulina Anita Among Anet yalina obuyinza yalina authority esipiika w'eggwanga wa palamenti y'eggwanga kusaawa zino oba omwagala oba tomwagala yalina ki kuba nti nno abantu bamulonda nnyo dhani ne President Museveni waffe oyo kulwaki akyalina akati nga yennambeemu yalina obuyinza era kyobula yakimanyi si kyangu kyaga nti kati akati nkateereddemukko omulala alina kusooka n'akanyweza nga mulamu the moment wooteera akati oba tokyalina kyogamba bantu kati kyekiri ku Maama Kadaga kyokubiri ono engeri gyekiri nti yali mu buyinza yalina authority yalina ne ssente kati olaba abaze okulonda ba delegates over buli district yasindise ba delegates abatakka wansi wa 50 buli district mu Uganda yonna ba delegates bano babalonda batya bo kubeera ba delegates mwina weerondera party structures okuvira ku LC1 osegera bulungi tusooka ne tulonda LC1 30 ne wabawo akakiiko k'abavubuka ne wabawo akakiiko k'abakyala ne wabawo akakiiko k'abakadde kati nkujjira abo tebajja ne abo okuva ku LC1 we beesunsulamu ne bagenda ku parish ne bagenda ku sub county ne bagenda ku district kati district yejja mpozi mulimu categories nga n'aba sub county ba chairpersons bajja especially ku special interest groups abakadde abalema n'abavubuka ba chairpersons baabwe si buli omu so osegede bulungi then ne wabaayo ba councillors aba district ababeera ba sitting councillors nabo babeera ba delegate then ne wabeera ne bafulaga bearers abawangudde fulaga ku LC5 nabo bajja ne bakola ki nabo ne bajja kati babeera ba delegates kati so ekibuuzo nga ndaba kutuuka wano eno Kololo
tebasobola balondera mu madistrict gaabwe kikyalo abantu bali tebakkirizibwa kukuŋŋaanira wamu naye emyaka giri ejaggwa 2015 2010 byalingawo ebiseera ebyo Amama Mbabazi yali Secretary General naye kati olwokuba waaliwo COVID kati kuba ndaba kiri expensive ono gwe bagenda okulonda yabatambuza yabasuza yakola ki too expensive batuuka n'okulonda omuntu olwokuba yabatambuza yabaliisiza naye nga talina busobozi ebeera nekyebayita padiem oba oba allowance wa buli delegate azze ategesi bano abajja NRM yebaleeta waliwo budget nga basasulibwa transport refund papa balira transport kulya ate n'okulya kubaawo bereeta ne beesuza ne beeriisa then at the end of the election ne babawa transport osegede budget yaayo temulina abantu 100 nti katugeze buli muntu kakadde nti oba bubiri nti sijja kwogera figa ya sente ntuufu gezako kuwa buli kyakulabirako bakwata nti katugeze mu badde 10 nti sente za mwezizo bagere bulungi so owa ndi eno wansi eno gye mukolera eno mu garden ya culture obadde okyanyonnyola kati NRM batifandinga naye bano boolaba kati nga ebyo byolaba ebyokukuuma abalonzi biwulikikibwa nnyo mu kibayita special interest groups SIGs be baliwa abavubuka then mulimu ne leagues nga woolira nti wali ku kaseeka akawaggulu entrepreneurs league mulimu ba workers onfuna kati kyowadde owulirako kye babadde basinga okwemuganyako nti basajja balaba yakweka abalonzi anti nebuuza abakweka atya n'abajirugana abatwala basajja balaba alondebwa kye bayita entrepreneurs league buli district mu Uganda erina akakiiko k'abantu bameka bataano abo be bamulonda kati ako bakalonda batya ng'abantu tebakasimba mu mugongo kati boye basajja bakyeyamanya era kyeyabasingako ba opponent be yeye yali mu kulondesa structures ezo paka ku district kati ng'abantu babakola ki abamanyi n'amayamanya nti ngenda kunoonya Nobert nonye Ivan nonye Bruno nonye Brani bonna ofuna amale kyakola okimanyi yabateekamu sente n'abatwala Nairobi bagende balambule zi factories n'amakolero gali eyo balambule ku farm sigulirira balonzi ate abalagako nti ntandise okukola musemateeka atufuga tebiriyo ebyobuuza abalonzi babakakasa tolabamu batutte Nairobi nga semunaba nakumpa kalulu ate nga buli omu alina facilitation gwalese waka sente bazijjawa abasajja ezibateeka mu kalwazi zitabaluma bakola basajja balamanyi emyaka gyakoledde ku levo y'okubeera biliyoniya basajja batumbeeko then waliwo liiga endala abayuzi abavubuka era buli district erina akakiiko k'abavubuka then bo abavubuka chairpersons ba sub counties nabo bajja ne balonda eno kati oli amanya list n'amanya nga bukyali n'abakapucalinga n'abateeka mu nkwawa abaleeta mu n'apangisa wooteeri ezo sente zebateekamu seeke tesasula babeera bagenda zifuna batya ani agenda tesasula bagamba seeke ne Museveni nawulidde agamba seeke tesasula nawe tebagikugamba ate oli n'ateekamu ate obuwumbi 10 nga tesasula nalabye ne kati kankubuuze vice speaker nga naye agamba mufaaji kye bayita seeke kyekigambo ekituufu ekifuga eggwanga lya Uganda seeke tamanyi minisita seeke memba w'amaanyi nnyo babeera abantu 15 babeera 14 15 tebasuka nalabe manyi abamu tebali informed nalabe yagamba mbu seeke mbu bali abantu simanya nga nsambu simanya bawere bali abantu walabye n'ekifaananyi kati eyo seeke eyo ebulako abantu babiri owa entrepreneurship n'owabavubuka
Betole mu kifaananyi bebo bokka. Kyogamba be bafuga eggwanga lino. Abo betotera kulanga baga Seeke yagambye, Seeke yasazeewo bweti, Seeke yasazeewo bweti. Yo Seeke. Kati ye Museveni kya mulonda ko mu Seeke. Anti kati pate yesalawo nti gwe togenda kwesimbwako. Siba dictatorship. Ne hali kigongo tebamwesimbako. Lwaki? Choice yaabwe. Kati gobo oli muamanyi nnyo genda omwesimbeko. Waliwo yajja omwesimbako ne bamutuma emikono 10 ku district n'alemererwa. Ye Museveni ng'agire. Bwe bukwakuze. Bwe bukwakulizo. Kubanga olede yalina system ne structure. Okategedde. Anti ge mateeka. Nkategedde. Olina okusasula miliyoni 2. Waliwo gwe bagambye ataddemu obuwumbi over 6 billion. Oyo Haji Kasolo ja kutuuka waawo. Tukulase tugenda ddala Kasolo. Tukigeneralizing kuba ne naye ze yataddemu kyenkana. Anti yabadde national. Okay, bonna babadde national. N'ekyo kyabadde kirala. Ekyo ezo zaaki. Ekifo bwe buyinza. Ate obuyinza bwonna bwakulwanira. Tegeezo tuge mwenyalemu okugulirira abalonzi kibira ddala mu nnono. Mu DNA okugulirira abalonzi. Gwe omulonzi teri mulonzi asaba muntu sente. Kive oli agamba nenkwadde ye 10 mu yeetaano. Bagamba vayo tero. Pakati tumumaze oyo first female national vice chairperson. Kati kyalisiwa Kadaga nga yagamba nti nno senga siye senga President Museveni tali mu ntebe eyo. Then ne kyanagamba senga tebamulonda Museveni agenda funa obuzibu ebusoga. Era tajja kubufuna. Ate le statement yemu kuyaleetedde muzeeyi obutegayirira triple A kuva mu kalulu. Yo gamba senga siye ye senga President n'emyaka gy'amaze mu ne watali badde yera yali badde yali ajja yagizeewo yali sekandi ogamba yali asobola okugaana oba okulemesa si bwe bafuga eggwanga bwe batyo ssebo bano abasajja batuyamba buyambi okusaawa akalulu batuyamba buyambi okusaawa akalulu bino ebyakalulu for formality kati gomba osobola okulemesa Museveni kyayagala mu ggwanga muno gwengaani era naguyimiriza Lukwago tasobola kugoba asikaaliwo okugeeti ya siteho atayimirizibwa omwana Lukwago asobola okukeera n'agamba nti bodyguard wange mugobye alina obuyinza obwo nemwe mubeerawa Elias Lukwago talina buyinza wadde bugoba era mu KCCA. President Museveni yakugamba ffe twamuwa enjegere n'aluza ntumuwadde obuyinza talina gavumenti bwe balina kiragala kyekikolebwa mu KCCA. Osegedde alya musaala gwe yeeyagala kati kino yakitaddewo kiguumaza nako nzija kumulamwa kulagaba na Kampala nti ali nabo talina era yasooka n'okulya sente za hamu yasooka n'okulya sente z'omwala kati ali mukulaga nti akolera bantu onzijayo mu Seeke anti kati ng'oggyeko okubeera nti nno mwalondeddwa naye okwemulugunya kungi nnyo n'abantu bakyatwala petitioni zaabwe eri mu kakiiko ka tribunal. Okwemulugunya kwaffe eri Tangodo ine ofisi y'ebyokulonda nzigale ebadde nzigale beggalidde munda. Kati ekyo kiraga ki? Chairman wange yawangudde Kalangwa Kalisa Moses ensi yonna yamwagala. Njagala tusooke tusomese abatulaba. Njagala ngenda eno lesson era video eno njagala abantu bano basinga ojjekanya Mwami Kiwanda wekanye nnyo video eno
Mwami Kasolo Aruna Kyeyune wekanye nnyo video eno Kyeso Hakimu ne Sewava nga we mwegasa akakota mwe najala mwekanye video eno ngenda basomesa kye bayita vice national chairperson owa NRM SEC obeera wa ggwanga lyonna ekyokubiri SEC member oba vice chairperson wa NRM tali presentinga mawanga mu Uganda ali presentinga regions Uganda ina regions ofuna bulungi ina regions ina northern Uganda ina eastern ina western ina central northern tujogedde southern ate southern teriyo tisijulirayo teriyo ebyo bibyo ofuna bulungi ina esike ina regions nga 5-6 kati nze njagala nsomese Kasolo ne banne bategeere tibino bintu si bya mawanga kubanga lindako bo bakivugidde ku maki mawanga njagala mbawekeza mu kye bayita western region mu NRM settings mulimu sub regions gye bayita Greater Kigezi Greater Ankole Greater Bunyoro ofuna bulungi Omunyoro siye Munyankole era Omunyankole si Mukiga ofuna bulungi kati bano ba Kasolo bakifudde nno mbu kino kya Baganda Omuganda ate no Kasolo nesi Muganda Mulundi ate nkubulidde Kasolo naawe akayana n'ateeka mu propaganda ali tribal mu bantu nawe toli Muganda oli Mulundi Kasolo waave waabe wali Nakasoga mmanyiwa bulungi nnyo we bamuziika ku kijja ate nze negali nasomera kalisizo matale kyakyo mu Uganda Nakasoga nabeerayo bakasolo babeera beddira ki Kasolo Aruna golaba woyo golaba Haji musajja Mulundi awedde emirimu kati agala komyawo wano ntalo z'amawanga nkuzaayo ku kiri kyekugambye settings za NRM kye bayita northern region eyina amawanga ag'enjawulo waliyo Abakyoli waliyo Abateso waliyo Abateso wali mu Eastern waliyo Abakyoli waliyo Abalango Abadinka ba South Sudan naawe jamungu mpola ngezako kulaga afuna bulungi kakati mwana Kasolo njagala nkuyigirize nti mwena aremu kale wesimba n'okubeera SEC member ninga tomanyi na bintu bino puliriza anti Omulango siye Mukyoli era eggwanga sirye ki kyekimu ne wano mu Central Region kati nayo kankusomese bwana Kasolo n'akabondoko Central Region mu Uganda mu NRM settings Central Region erimu district nga zino Wamanga Kiboga Kyankwanzi kati oyogedde sub region nenze njogera district kubanga weziba sub region baga Greater Masaka Greater Luweero Greater Mubende ekikwewunyisa Kasolo ne Masaka bamuwanguliddeyo yazalwa ate Masaka City mwalina ne business nezi hotel sente ziyabbamu zalemu okuwa abantu mu myoga leka bino nze mbyogera baba bakusiba ajja kusibanze bujulizi buyina tofaayo tonkyaliranga okyegedde nkugambye okulaga nti n'abantu si basanyufu naye era tebamulonze ewuwe Masaka City walina hotel eyitibwa Solo Heights simanya Solo Heights Solo walina n'ebyuma awo anawangula akalulu awo yayita wani mpuliriza Kalangwa yamusinga obululu Kalangwa yali mululu 5 nga Kasolo ali mu 10 nena mu abantu b'enale mutunulemu kati ya gwe novayo ne bakutiisa mbuno kakati Abaganda bagenda kunyiga kino tekyabadde ky'Abaganda ate waliwo abantu abogera nga tebali informed ofuna okimanya omuntu atula ku SEC omwami na cabinet wange nabadde omwami Kalangwa era president Museveni yakutuza ensonga ya kale omwami Kalangwa the whole country soliciting for votes kubanga ye Kalangwa yali mugezi amanyi nti alondebwa Uganda yonna
Kalangwa waffe omulungi mu Northern Uganda yafunye 90% votes. Eastern region yafuna 90%. Ankole Kigezi yabadde aliidinga. Okimanyi West Nile Kasolo tiyabaddeyo nadde namukwatidde gundi kipande. Ne video njirine era ngenda gigozanyira abantu wano. West Nile andi mpuliriza Haji Kasolo yakoze ebintu byonna byonna kasina kuva kugenda ku ekyo kyobuuzi. Kwani Kalangwa ino obwagizi bwonna ese bulungi nnyo nga yanoonya akalubuke. Wano mu Buganda bwabadde bamuwaayiriza nti mubbi w'amataka. Ekayunga mubbi w'amataka. Ekayunga yafunye 10 ku 10. Bonna baamulonze. Bwabadde propaganda ate waabwe Kayunga mubbi w'amataka. Kwegamba abantu be Kayunga bonna tebategeera abazze okulonda. Abawerera ddala abantu nga 15. Bonna baamusimbye mu mugongo. Era layini ye Kayunga Kasolo teyabaddeyo n'akutte ekipande. Eyakutte ekipande kansala mukwano gwange bamuyita yeyita simanya atakyampalana wawano nakawa. Yakwatidde Kasolo ekipande. Si we Kayunga. Era tebamubaze kuba abata si delegate. Yabadde agent. Ufuna point yange. Yawangudde Kayunga Java. Kasolo na ate natawa ate ulira Kalangwa go basibako propaganda nti mubbi w'amataka. Ewaabwe Kayunga mujagabbira. Bamuwadde 10 ku 10. Kati ate ye Kasolo gwe uwo gye bakusingidde kati gwe uwo oli musezi buseza abantu oli abali. Point yange kyegedde. Ewe atabba mataka bamusimba. Abandi bako chi propaganda Simaya Museveni. Simaya Buganda. This was not all about Buganda. It was a whole region, central region. Central region ina districts ngazi Kayunga. Ina Kiboga Kyankwanzi. Kyankwanzi entire Banyarwanda. N'abahima gye bali. Sembabule ali central region. Sekikubo Bashando omuwulira mu Nyankole. Okategedde kati bo bajja wano ne baguumaza abantu. Kasolo mulekerawo okuguumaza abantu n'okkomya wana entalo z'amawanga nga mukozesa obutamanya mufuna chance government ne bawa platforms ne mulemo zikozesa. Njagala okuviira ddala ku ssentebe ki oyabaddeko ono ani Kiwanda. Kiwanda Suubi government we yakuwamu ku buyinza ne kuwa akati wadda mu promoting amabina g'abakazi simanya Miss Kavi. Tugende mpola mpola. Echebbeyi mu bwongo bwamwe bwaggwera mu bubina. Njagala mbuuze Kasolo ne gundi. Kwate ne Kasolo naye. Talina njawulo na nooli. Kasolo manya abakazi bayina. Ayina babiri. Yaleta Costa nga 8 z'abakazi ngate buli omu mukazi we. N'atya n'okutyanzi. Agaba sente mukazi we. Bannaye ne Kasolo. Kasolo muti wagujjawo ogwo. Muyini n'abakyogo. Ndo tugenda mpola mpola. Uliriza. Njagala mbabuulire bano abasajja abatulaba. Bwana Kasolo temudda mukozesa Mengo na kujikuda mukojikozesa nsobi za myaka gyayita. Yasi musanze President Museveni ne banne nga bagezi temusobola basula mu nsobi ba boteze bagwamu. Buli okomyawo entalo zo ngo weefulambu oyagala kusosowaza Buganda nga atoli okozesa butamanya oba olimba. Kasolo ku myaka gyokole lakayi yo gyovaamu yo lakayi gye bakutula ku kyotera gye bakutula ku lakayi. Baganda be baliyo bokka. Siri tribe sisosola. Yes. Kitegeeza ali presenting a central region. Tewaliwe bakiwandika nti alina kuba Muganda. Ate kiraba boogeza butamanya n'olengera ddala omusajja omukulu nga Kiwanda. Kiwanda nali nkwagala nnyo musajja gwe. Naye ndowooza ekyo ekimundoza kulaki government yakusuula. Era genda olime mmwanyi. Mpuliriza nayimirira ku national television nakati fenga Abaganda. Njagala nkujjukize Kiwanda ne mu butamanyabo. Omusajja akiikirira SEC ba PWDs, people with disabilities. Muganda webukoma nsimbi. Bamuyita mwami Mwanje Shafik. Oyo omusajja atalaba. Muchi. Webukoma nsimbi. Adilira President Museveni ani. Haji Kigongo muchi. Omukuba Saabalwanyi muchi. Nutunulira abasajja nga musajja mukulu ali kusendeyo mu wa musolo naye alimedwa n'okutegeera bamuwa sente Kasolo esente z'emyoga
yagano zigabira abantu yazileta mu ambulance ya Minsa Kabanda okimanyi yagabanga kakadde wali okusimba layini yes kati Kasolo webanga yenkola yo nga sente za government zibakuwoziwa abantu nolemo zigabira abantu ngolindo zigabe nga seke etuse kati sigaze kifo kya seke oba minister oba microfinance bugende sente yazileta mu ambulance by ambulances eza sente Kasolo awo nyinyi yakabo bumbi nga 12 ate era ne bamuwangula yalwana bulwanyi kati kankubuuza uliriza yagaba sente gwe balangiridde nefe tulina declaration forms eza buli region kati mugenda zitwala abatambodo yawadde ati kati olaba yaleeta gundi ambulance 3 ezijjudde sente obatanga bamuwa obumbi nga busatu simanyi osegede bulungi puno yali awangudde byakyuka bukyusaawo bwana Kasolo muleme kuleetera abantu kunyiiga gwe buli kimu gokyeyagaliza gwe mwolooza mu Uganda mwe mulina okuba obulungi mwekka mukyala wa Kasolo yavunanyizibwa ku sente ezigabibwa abakyala bonna mu ggwanga ezaggulo abakyala bazifuna kati sente zaggulo ze mwaze mugabira abantu egundi ekololo abakyala bamwagadde abakyala wali bye baagala Kasolo abakyala baakigamba Kasolo toyogera Kasolo galambiddemu bafuula bannamwandu abamu kabasize endwadde toyogera bisima abakyala bali Kasolo abakyala babivaako ddeebo bategeera ate abakyala mwenna beebaza nkyakumalirayo omusajja Kalanga okumanya w'amaanyi abasajja beekutte Kakota simanya sewava eyali edda mu byabavubuka Hakimu Kyeswa yali yeesimbyewo mu Central Kiwanda Suubi kati ate ekirala ebintu byenaalemuwe bikusobera kyobola buli omuntu tugenda kusalawo tukolenga bya kiyaaye nga ne national chairman wali atudde campaign zaawedde dda kyokka chairman w'electoral commission akkiriza bano ne bakampaininga oba wuliriza campaign nga zaakomye dda yabawa platform ne basaba n'akalulu that is the number one disqualification signal oba yabadde abyagala president kubati yabafuddeko adi president si yalondesa ati ni yabaddewo andi yabaddewo yasobola okubeerawo n'ovasinga n'anootinga ensobi gwamulabyeko nga yalangira nti gundi yawangudde talina buyinza obwo wali era president Museveni talina buyinza bugamba nti oyo musazeemu awo Tanga yalina ki Tanga kyalangirira anti Tanga si asema Uganda ina amateeka era NRM kya president kyatuyambako n'aterawo ki tribunal Tanga yagisembayo gikulira si Tanga agikulira mulala lawyer so n'olwensonga eyo fe gwe tumanyi chairperson waffe wa Central Region ye Kalangwa kakati omukulu Kasolo sigaze oba vice chairman bwe bakuwadde ebifo ebirala ate tugenda kusabira tuyinza n'okukumira gundi eswala ya Kamulali ne kubwe mupi ne bakuba Kalangwa gwa Kasolo mulekawa wote bali mu Kalangwa anti kati asigala ku Seke kubanga Seke asinga minister Seke member asinga minister kati oba minister umula nabo babumujjeko kati kubanga baagala buli kimu mwagala ebirungi muberenge ewamwe mwe muli empombo buli kaseera yakanyazi wasaamu bakazi buli kitundu kya Uganda inamu haki naye kyasibye abantu ku Kasolo omusajja yegomba omukazi okumukebeza sitima mutwala South Africa ne balinnya ennyonyi kyemumanyiko akebeza bwino mumulina oba nsibe anti tumuli mu wetu Kasolo kyemuwulirako era kyemumanyiko buli mukazi yenna nga tanaba kumuwasa oba kumugira amukebeza sirimu ekyo kyo ali smart yange ande basebo ne banyawa ebyo amala nakebeza naye ekyo kimuli era bangamba Kasolo banna Kasolo ndi bino gumunyako mu kakati bubaka ki bosaba president Museveni
Faamu ffe tuli bavubuka tetugenda kusigala nga tulaba bintu bino nga bigenda mu maaso. We tubanga tetuyambiddwa. Kakati olaba mubba yesimye ku kifo kya national chairman. Katolo atofe babiyenja bali ku kansala. Olofa babiyenja bali ku kansala. Kati nagenda ne muzendo okumanya nga ina alemu ya face so disturbing. Na julira. Ne tugenda mu tribunal ye ina alemu. Benawa abira bonna n'abatusajjala fomu. Benawa abira bonna tewali yajja. Neno lero tebanangiriranga. Kugamba batukolera wakadiba kamazaawo. Batukasukemu omuliro gukakane. Baba ite ne bagana. Tebajja. Hati tebanangiriranga. Kati na what is what? Oyo mpopo ina ngochegede bulu. So neno wekigende okubeera. Chegeza ko kulaga. Koze omukulu ageze ne ku kitebe. Nga wagali. Baganya okugulawo. Beggalidde mu munda batanga. Eno yena ale mbuli omu akola byayagala. Kati fwe tukole tutya. Tetwasobola kudda mu opposition twafuuka mbwa njeru. Ne mu opposition tetusobola kubeera baba bajja kutwekengera. Kati katubonabonere wano. Tugenda kubanga le nsikindi yagamba tufiira ku magulu nga bawooli ya wano. Tuli wakyusa akafaananyi ne bano ne bakwagala. Kukyusa akafaananyi mba nkoze eki. Nagambo nze waffe ze accounts. Walifeka account. Yali fake account. Si yange. Abantu mukano gwe bakolaga ngo kyusizaamu ekifaananyi kyasho olunaku. Bakulaga account yobanze nobody. Yenze TikTok. Kulaba. Abasanyukirani. Kulika yeeyo. Ne bamala. Kadali butengo obere ogendera ddala. Nobody. Nenkukwata netutambula fenna. Paka ku kitebe. Ekiriwa. Ekavule ne bagamba omusajja wuuno. Bintu by'ekisiru naawe. Todamu kubuuza bintu bya kisiru. Sawa rubayizo kwagalira ddala nno. Tebanjagala bandeke. Wama mubere mukavuleza mmwe. Nafe katubere eno. Baba bireyo musirike. Bobe bali obulungi. Kaya kavule weya. Zijja mu mbozi z'abasajja abo. Baleke balwane entalo zaabwe bokka. So kati kalangwa nga tumaliriza. Chamani waffe tulinda paka Monday tulabe kuba lero lwakutaano ate tusomule buto. Tetugenda kuzikiza. Tugenda kusomesa Kasolo n'akabondo ke kyebayita Central Region. Central Region si Muganda. Si Buganda. Kubanga onkugambye omunyolo eyawangudde for example kambazeo katone mabega eyawangudde ekifo ky'obwa chairman Western Uganda bamuyita Akiki Jonad Akiki Munyoro yawangudde kulisi bali omunsi mukiga katogamo mukiga n'omunyoro bebamu kakati kulaki baba kigenda fenga abakiga kina kuba kyaffe fenga abakiga ne bukimu Buganda ate Kasolo nkiddamu era nga njala kujjukiza kye nayogedde okusooka ne Kasolo naye ali mu kusirwalira ku bantu ne si Muganda Murundi bana abalundi ab'ebiteega byennyini Murundi awedde emirimu andi watu manyi byafaayo bya Uganda abalundi basenga nnyo mulaka yaawo era be batamale mirundi Mfuna bulungi era mirundi yagamba teyagamba ngandi mirundi oyo gola omugenzi abave Burundi basenga nnyo mweyo area territory eyo osegede bulungi kati Kasolo aluna kyeyo jafana nga Muganda waawe omutunulire bwatunula sina Munyarwanda ye Murundi ow'ebiteega so mwami Kasolo aluna fe tuli ku mavivi tusabe sala yaffe tugambe engeri gye walulunkanidde ebingi obwa minisita tugenda ku mavivi bugende kati Chairman Kalanga gwe wabbye bamuwa obwa minisita kuba national mobilizer ye yawangudde president nawe tukusaba Chairman Kalanga chairman waffe gwokimanyi obulungi nti yawangudde akalulu national wide sebo twagala Kalanga tumanye nti agenda kuweereza bana Uganda kuba ye yawangudde baba yawangudde ne bamubba ne bakyusa DR form tukusaba kati yabaddamu ekyo ekifo kya Kasolo kya microfinance olaba abantu b'emyoga tebagenda gifuna bulungi bamuwe Kalanga bamukwasemu ku myoga egyo ne PDM olaba omusajja oyo bwagenda okugaggawaza abantu ate
atya olaba uliriza olaba atukikako kati kati Kasolo goyogerako namumanya 29 batomanyi byafaayo bya Kasolo kugaye Kasolo golaba yali musomesa wa primary nagenda ku bwero C5 kansala era akayi onfuna bulungi ngaavuga na gaali ogenda mu kanso era akayi kati yali mu kutusumbwa wane Kampala nagamba luli na yaje Kampala kaluli kubira amasimu bwe mungamba va ku musajja tuveeko temuddamu okunsinikirako gundi mmwe osindika majambere ayogeza eddoboozi eddene akange sikanga kangibwa ate sigulwa andi bajja kusaba bampa sente mbuve ku kisawe nze mbala bikali nene dda nali nebasereti tola nalwawo kuzuuka ngandidde ki ate nze ndi muzibu nnyo nze kyolina okutegeera nze sente tosobola kuleeta ate sente z'emyoga zewamma abantu kubanga n'emyoga emituufu gye bawanga sente era nabo bwalinga bubondo bwe kwegamba yagabanga bwati ngagabisa kono nga alisivingisa ddyo bwati Kasolo yagabanga bwati emyoga nga guno omukono gwa Kasolo nagwo guno zagabye programu eno nebigaye by'akalu